Leero tugenda kulaba obubonero kw'osobola okulabira nti munnange towooma gwe ng'omukyala. Sigenda gamba nti towooma actually, kaŋŋambe obubonero kw'osobola okulabira nti towoomera bbaawo. Omanyi bagamba nti tekiwoomera matama abiri. Ng'era bwe bagamba nti beauty lies in the hands of the beholder. Gwe gw'oyita omubi waliwo amuyita sweet. Gwe gw'olaba nti takuwoomera waliwo gw'asuza ng'atunula. Nga mu butuufu amuwoomera okukamala. Kaakati sigenda gamba nti towooma, wabula nzikiriza nkozesa ekigambo ekigamba nti towoomera mwagalwawo. Akamu ku kabonero gwe omukyala kw'osobola okwerabirako nti omusajja wo munnange tomuwoomera kwe kubeera nti olumala akazannyo bwe papa omusajja ng'asituka ng'abaako ky'akola. Waliwo n'abasajja ng'oluva mu mana bwe ppa ng'akwata essimu ng'atandika okunyiga ng'akuvaako akulekawo bw'otyo nga weemagazza. Ako nno kabonero akakulaga nti tomuwoomera. Sigenda gamba nti towooma wabula nti tomuwoomera nga ggwe omuntu. Ebiseera ebisinga abasajja munanjulira bwe mba nga bye njogera si bituufu mugambe senga awo olimbyemu. Ebiseera ebisinga abasajja buli bw'obeera ng'oli naye mu kikolwa ky'omukwano n'awoomerwa oba kasita omuwoomera nkukakasa. Omusajja asobola okubeera ng'olumala okwegatta bw'ati naawe kyasooka okukola kwe kuwambaatira. Tasobola kubuuka bubuusi n'agenda mu kiyigo, naye omusajja olukugyamu omukiro olugusikamu ng'akubuuka ng'ayingira ekiyigo mbw agenze kunaaba ogutali musulo nti gumuluma. Omusajja olukumaliriza bwe papa olusammula nga adda ku ssimu ng'anyiga. Omusajja olusammula ng'adda wali eri ng'adda ku bibye like teyeebaka. Omusajja no bw'asamula ne yeebaka aba awoomeddwa. Naye omusajja asamula n'abeera ng'atalina kyakoze. Oh, mukyala. Something is wrong in your bedroom. Check it and sort it out before it is too late. Kakati waliwo ali eyo agenda okujja bulungi wano okusenga Faith ng'ambe. Osomesa ebyo byokka tuwone ku magezi agakola ssente. Mukwano gwange omulungi webale kubeera ng'okitegedde naye byensomesa byokka agakola ssente genda oganoonye kwabo abasomesa era engeri y'okukola ssente kubanga era gye bali peegi nnyingi twamba tweyongereyo akombadde emisawo kayise. Ekyokubiri oba nnamba 2 ky'osobola okulabirako oba ekintu osobola okulabirako nti omusajja wange munnange tampoomerwa kwe kubeera nga ggwe olumala okwegatta n'omusajja bw'oti bwepakata omwami wo tali kwatako nti oba kuwe ku buhaaga, tali kuwambaatira, kugamba kyagala kwefaananyiriza ng'ekisooka. Ekisooka kwe kusitukawo obusitusi oba kwe kudda ku ssimu ye. Omusajja yenna bw'oba ng'omuwoomera oba woba omuwoomedde kyasooka okukola kuwambaatira ako tuyita ka aftercare. Abasajja abamu kale bo tebakamanyi sijja kubanenya nti kyova olaba si ke kamu kokka ke ntunuulidde wabula ntunuulidde n'ebirala by'osobola okulabirako ogattagatta nga mu byonna bye njogedde ngenda kubawa points 4 oba 5 wabula zonna bwe nzimenya gwe n'otunula nga mu points zonna 4 5 tekuliiko yadde n'egyo gy'olinza okwesigamako n'ogamba wange kasita kino kiri bwe kiti nkukakasa kitegeeza mukwano gwange omulungi omusajja tomuwoomera. Ebintu byo bibulamu omukyuzi tegunnanoga tebimukolera atuusa mukolo. Abasajja ye bw'aba ayimye taliiko buzibu kasita asituka aba anoonya kituli bw'asonseka kintu ki. So aba gwe oli tagenda gaana era agenda kulya bw'amala okulya alumala osamula ng'oguwe guwedde. Si nti agenda kuwoomerwa si kuba nti era mbu yeegatta naye kubanga awoomerwa yeegatta naye kubanga ali mu bwetaavu. Omanyi abakyala ngenda ne mbagamba nti waliwo yaŋŋamba nti senga ogamba otya nti omusajja wange tampoomerwa ng'ate buli lunaku munnange twezina munnange omulungi wange. Omusajja asobola okubeera mu bwetaavu era nga ye ayagala kwegatta kubanga omusajja ye muntu ayimayima buli kaseera asituka buli ssaawa kati omusuubira kubeera nti alinga ggwe ate bw'aba asituse tafaayo ani gw'agenda kwegatta naye bati ninnya abeesosola. Abasajja tebeenyinyala abasinga mukwano tebeenyinyala agiyingira n'agivulubana bw'amala osamula olwo amagezi galyoka gadda engulu amagezi galyoka gadda n'alyoka atandika okwewologozza n'okwebuuza. Akabonero akookubiri omusajja tali kulongoosaako nga mumaze okwegatta n'atakulongoosa. Abasinga kale nakyo era sijja kibanenyeza naye temwetaaga genda ku ssomero. Bino ebintu nali mmanyi nti munaye biri mu Baganda oba biri mu baddugavu bokka nti ffe ababimanyi naye bwe nali nsoma ku bintu by'okwegatta bino nabagane mbisomaasomamuko naye nkizuula nti n'abazungu bakimanyi nti it's so important okulongoosa ku munno. N'aba-Nigeria bakimanyi nti it's so important okulongoosa ku munno. But gwe ngamba ogenda kuŋŋamba kubanga it's natural kunnongoosa seetaaga yadde okugamba ki
naye nammwe abakazi gye muli ogenda kuŋŋamba senga ate omukazi waba takulongoosezza abamu tebaabuulirirwa tebamanyi kyakukola n'abasajja abamu tebaabuulirirwa lwaki bumanyi kyakukola kale kino katukiwa 50-50 naye omusajja ebiseera ebisinga ng'akuwoomeddwa asobola n'okutwala mu kiyigo n'akunaaza mukwano n'akunaazaako kubanga aba awulira ayagala alaba omubiri gwo gumuwoomedde by'okoze bimukoledde byasanzeyo bisufu ke kabonero nno k'otalinza kubuusa maaso kakulu nnyo omusajja yenna akakolera manya gw'omuwoomera akabonero akalala k'osobola okulabira omusajja nti munnange tawoomerwa oba tomuwoomera kwe kubeera nga mu kwegatta omusajja we tavaamu yadde akaloboozi we waliwo abasajja nga bo banyumirwa amaloboozi ga nnabunnya era nga ye waba yeegatta naawe anyumirwa eddoboozi erivaayo oyo tumuleke era ye asobola okukugamba kubanga ye aba ayagala sayirensi naye omusajja gwe weegatta naye omusajja n'akusonseka omukiro okuba oyakusonsese n'atandika jijijijiji n'akuzina okuva ku yetandise paka w'amalira nga tali moved yadde n'akamu nga tagambye nako nti bannange oba ndabika nyiŋiŋi paka kusammula kabonero akalaga nti omusajja we tomuwoomera waakiri kale waakiri abeere ng'akaaba naye yadde kabonero akalaga nti omusajja we tomuwoomera era zuukuka wake up my dear okitegeere nti obulamu abakyala bingi ebiyinza okuviirako okuba nga towooma oba nga towoomera bbaawo si nti towooma bati towoomera bbaawo kubanga osobola osanga omukazi wabala bannange obwenzi buli munsi kale osanga omukazi nga mu maka ge ye main dish oba ye mukyala wewaka kyokka kati ng'alinayo side hen kyokka side hen ng'ate naye alina omukazi we ow'omu maka kati ng'ate ye ono mukyala kati ate eri ye side chick kale bannange olemu kaakati nga ono omukazi ow'omu maka bw'asisinkana ow'ebbali bannange ow'ebbali amutendereza kubanga amweyabiza amuwa byonna wajja ewaka n'asisinkana bbaawo ewaka ate bbaawo amulabanga ffala era nga bbaawo alaba ntawooma lwaki kubanga ebiseera ebisinga you guys you hold back okituuka ku maka gammwe simanyi lwaki naye mubeera oba mwefuula ki neweefuula ffala neweefuula nti tobisobola neweefuula nti tobikola ng'ate obikola ng'ate obikurevinga bikole omusajja wo mulageeko mulage nti ndi available musajja wo akuwoomerwa era akunyumirwe obonno obumu ku bubonero mukwano bw'osobola okulabirako nti omwami wo munnange tomuwoomera obulamu ebirungo byetaaga okwongeramu sukaali amajaani tekako n'akabisi k'enjuki mubeera bulungi sigadde nze Senga Faith 256 teweerabira kusubscribinga kulayikinga n'okukomentinga omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo abalungi bange tulina Facebook page Senga Faith 256 osobola okuyitayo munnange n'ompaka follow Story Hub Luganda channel yaffe endala egabanwako stories mu kisenge ne tubeera ne Story Hub Luganda ne TikTok account Senga Faith 256 nayo osobola okubeera ng'oyitayo munnaye n'ompaka follow nkwagala nnyo beera bulungi tojjanga okwo omulungi wange. Yeah.